ebigambo byonna byogedde bindaga nti okufa kwa Anita Amongo kuli kumpi. Ebyo byonna bye yatuuseeko. Sigambye nti kuli kumpi. Naye nkugambye tekyewalika kati waali. Kugambye nti embeera gy'alimu bwe bamubika nti yafudde tegaba mawulire nali naawe wano nenjogera ebigambo ku Kalango. Wangazi bwa Anita Amongo yeetaaga okusaba ennyo naddala nga bamwanise ejjukira n'ebino baabijjeeyo ne babitulaga bweru kati awayinza okuba wali ensobi ennene mu abasinga mulaba bino ebyeno naye Lubaale bw'akuvaamu akuswaza ne kiyakweka ebuziizi ne bakiraba. Lubaale yagambye yamuvuddemu bw'aba tanakuvaamu teri yalireese ebintu bye kubyanika awo kati ate ebintu byewuunye bizibu nnyo. Ayinza kubanga mukozi wa waka ye yagenda mu kisenge kya Anita Amongo n'abikkula n'abitunulamu kyokka ekyo omulala tolina bitunulamu. Abantu oteekwa okukuuma ebyama byo gwe bw'olaga gy'anokkiriza omulala bitunu. Kisoboka n'okuba ng'oba mwami Magogo ye yagenda gye yali mu bicycle kiiki nadda n'akwatako ku kintu kitono speakers chambers kati bajanga kumugamba nti sinyabo wa obosi n'agugumuka. Kati bw'ajja okutuula mu palamenti ayina wabadde atuula ng'ayambadde ekijoowowo kati abadde atuuka ali nga bajja mu palamenti alina okusooka okwambala ekintu ekyo n'ateekako n'akakoofiira alabike ng'omuzungu kali awo kabyoyayoya kasente akoofiira ko gwe miliyoni ziwera 2 kola si ka siringi 10 akukola batadde ku mutwe bwe kati hapo kali mu miliyoni 2 naye kati kukyendabye Amongo agenda kufa kikutu kati obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kati so njagala kulaga Anita Amongo n'afiira wa tegoga mawulire nze lose kinneewuunyisa olowooza tebayinza kiteeka kujja n'omuhoozi ne mwami Museveni abamutaddeko amaanyi kati waliwo ffe kye tuyita causa proximae ekivuddeko causa proximae kiki ekyavuddeko kati lwafiira wano ekiba kimuviiriddeko okufa kumujja mu ntebe yabwa sipiika kati Anita Amongo akeera ku makya bw'ati kubanga bwe yabeeranga yeebasa awaka ng'alina abamugolokosa nga bamanyi nti saawa 3 sipiika alina okuvaana ku saawa bweziti era bamugolokosanga nga bamanyi nti ku saawa zino wabeerawo ekyemisana wabeerawo ekyenkya byonna by'anaakola nga byo biteeketeeke era ne ddereeva yabeeranga amanyi ddereeva wa Anita Amongo yabeeranga amanyi nti ku saawa 2:15 emmotoka ekoleera n'akoleza ekikike n'avuumyamu n'esigala ng'etokota n'anaggula oluggi lwa Anita Amongo n'ayimirira awo mu ssaawa ezo si kulwanga Anita Amongo atuukawo ng'ate tewali amuggulira luggi nga tateekwa kukwata luggi kati ebyo byokka bw'abirowoozaamu n'agolokoka awulira ng'afa anaasobola okuwangaala mu mbeera gy'alimu mu nsi ziri ezaakula Anita Amongo awo waali yeetaaga kutwala mu rehabilitation center amale emyezi egi nga tanyumya na muntu yenna naye nga omuteekateeka amanye nti abantu nejjaamu abakwata byabadde agira n'ayitawo myaka gibadde 5 gyokka nga n'emmotoka gy'atambuliramu ekinnya tekigikuba omanye ezo emmotoka kukanaakako kati bw'okuba hampu tugiwulira naye ziri emmotoka hampu ekuba mupiira gwokka bweti ekoma mu shooko omupiira ekomaawo neddayo baba tudde nomunda tebagiwulira natambulyako olumu mu mmotoka CDF ng'ajja no Katumba Wamala kojja wange nagitambuliramuko
bamutadde kuba minister wa defense bakiwadde Kiryowa balina ba minister bamuwadde Kiwanuka ndoza public service bataddewo Kiwanuka Kiryowa mu defense naye ng'emmotoka eyo nayo bw'ogituula mu bwoti toyinza buteeba kamwe mugamba abakulembeze abeera mu mmotoka nga beebasi obuwangazi bwa Anita Amongo obulaba wasaawe anti kaakati jjukira nkulaze ebimuvuddeko kati obugombe bw'abadde awulira takyabulina kati naye kati alina okwegolokosa naye awawamuka ajja kujja mu parliament ajja kulwawo okujja mu parliament kiyinza omutwalira omwaka nga tayingidde mu parliament kubanga buli wajja mu parliament bw'ati ate aba amanyi nti alina kuyita eri mu speakers chambers kati bajjanga kumugamba nti sinyabo obosi n'agugumuka kati bw'ajja okutuula mu parliament alina wabadde atuula ng'ayambadde ekijoowowo kati abadde atuuka ali nga bajja mu parliament alina okusooka okwambala ekintu ekyo n'ateekako n'akakofiira alabike ng'omuzungu kali awo kabyoyayoya kasente akakofiira ko gwe miliyoni ziwera 2 kola si ka siringi 10 akukola watadde ku mutwe kati ako kali mu miliyoni 2 naye kati kukyendabye Amongo agenda kufa kikutu kati embeera ye ndala kati bw'ojjaawo wali obaddakawo ne waletiyo ng'olinamu emitwalo 10 n'ogenda ng'ogispendinga okwatayo bukwasi bwoti bw'ojjayo bwoti nga totunulako n'ogenda okkebera nga mulimu ziro omutima engeri gye gukkuba ogimanyi osooka n'olowooza ngenda zijja wa ngenda kujja wendala kati waliwo akamwanya akabadde Anita Amongo akewala bye batwala ate lwetaali naawe nakugamba wano nti n'amama Mbabazi ng'agenda yagula benzi ekikiraasi empya yagula Rolls Royce abaana baajogeredde ebigambo emmotoka eno eyaviiriddeko obuzibu si yokka naye n'afiira wano kiri nti ababadde bamuleetedde okufa era ate okufa kwe tokwewuunya nze bino mbyogera bwentyo nkugambye embeera kati gy'alimu yokka esobola okumutta embeera eyo okuva mu bulamu buno okudda mu buno emmotoka ezo ez'ebbeeyi kyova ozirabanga bw'ogivaamu bw'ogijjamu ekisumuluzo esigala etokota ekyo kimanyi nti bw'ogivaamu n'ogizikiza n'ekisumuluzo n'okijjamu naye nesigala ng'ekola ki kubanga bo abagikola bamanyi nti bw'ogizikiza omulundi gumu osobola okuleeta ebizibu kati Anita Amongo teyasuubidde nti asobola okuva ku bwa sipiika era wamulaba ng'ali ekyankwanzi ng'ayogerera mawe ebigambo statement yafunwa Buvumi Kawungeezi nga Kabanda yayimiridde emabega wa kapodium nti fe aba PLU obuwagizi waffe bwonna bwe tubadde tuwadde Anita Amongo tubumugyeko mulinde ekinaava mu PLU kye tujja okubawa gwe tunabagamba okuwagira gwe munaawagira era nekijja bwekityo sekene yasooka kuwakana n'agamba tekisoboka ekyo tekiyinza kubaawo kikafuuwe netulowooza nti byakusaaga bwagenda okukya ye nno Kadaaga yalwanako n'ekkololo yaliyo bamuwangula waali awo naye era walaba Kadaaga nga bamuwangudde bwe yajja okuyingira mu mmotoka yayingira mu ndala baamala mugamba bugambi nti nyabo eyo yeeno naye no ng'ate yataviddwako kamwanyi gwalabira ewala mu bino nkiddamu obuwangazi bwa Anita Amongo yeetaaga okusaba ennyo naddala nga bamwanise ejjukira n'ebino baabijjeeyo ne babitulaga bweru kati awayinza okuba wali ensobi ennene abasinga mulaba bino ebyeno naye Lubaale bw'akuvaamu akuswaza nekiyakweka ebuziizi ne bakiraba Lubaale yagambye yamuvuddemu bw'aba tanakuvaamu teri yalireese ebintu bye kubyanika awo kati ate ebintu byewuunye bizibu nnyo ayinza kubanga mukozi wa waka ye yagenda mu kisenge kya Anita Amongo n'abikkula n'abitunulamu kyokka ekyo omulala tolina bitunulamu abantu oteeka okukuuma ebyama byo gwe bw'olaga gy'anokkiriza omulala bitunu kisoboka n'okuba ng'oba mwami Magogo ye yagenda gye yali mu bicycle kiiki nadda n'akwatako ku kintu kitono nnyo oba owedde bino byonna ebirala byensomba nebikujjira gwe weebuuze omukwano Anita Amongo gwe yalina eri Museveni n'abalala bonna nga bamusinzanga Katonda mu palamenti akatambi abaana bakaleese n'abagamba nti ffe wano aba NRM Katonda waffe tugamba nti paatiri waffe ye Museveni nti ate omwana waffe ye Muhoozi ate Trinity ye maama ne bukya ku makya nti
NRM mukubiyenge kuba akapiira anti Amongo ayinza okufa kisoboka era tokyewuunya anti Amongo ayinza okufa yeetaaga kusabira nnyo kati ate kati ogambye ate nawe oleese ekizibu ekirala agambye tajja kumala omwaka nga tayingire mu paalamenti nti tujja kubala entuula 15 genda Bukedi yanga tukujjeeyo nga baleeta mulala nga jjafu teri gwe baali bagobye mu paalamenti naye nakyo kisoboka otuuka kwa Anita Amongo etegeeza Anita Amongo kwa Anita Amongo afudde asinga teri kyebagereza kukufa maama waakiri osula nga ku situliiti nga toyina kyolya naye nga tofudde obulamu bwe buyinza okukyukako Katonda wattu ngamba buyinza okukyuka nava mu mbeera nga bwe walabye Anita Amongo ng'ava mu birungi ng'agwa mu bibi n'omulala asobola okuva mu bibi n'agenda mu birungi mu kaseera ko takisobola Anita Amongo asobola okuva mu mbeera eno n'ayimuka n'afuna embeera endala nga nnungi amazzi gakulukutya gye gaali gakulukutidde naye kizibu nnyo kati awava erinnya watera okudda ddibu ne bw'oteekamu ezzungu terisobola kuluma kwenkana liri eryavaawo n'obuwoomi bukyuka omanyi waliwo ojja emmere n'ogizzaako eno mu ludda luno ng'olaba ewooma nnyo kati nze waliyo eddibu naye njagala nakuteekayo implant enzungu naye lwakuba sinafuna ssente bangambye $4.4 kuba kati sikyawoomerwa byendya tusizza nnyo ebigambo byonna byogedde bindaga nti okufa kwa Anita Amongo kuli kumpi ebyo byonna bye yatuuseeko sigambye nti kuli kumpi naye nkugambye kitekyewalika kati waali kugambye nti embeera gy'alimu bwe bamubika nti yafudde tegaba mawulire nali naawe wano nenjogera ebigambo ku Kalangwa awo tugenda naye sooka nga tetunagendawo abaana b'oyamba abaana bazzeemu okusoma abaana abo abataliiko mwasirizi betuyamba era wena n'omuwala gwe wampa nankwetondera nenkugamba nti ekiseera kya ttaamu eno kinkutte bubi nze nina okumobilizinga funds ezo okuva mu bugabe bw'obuyambi abazikolaki abazituwa naye kisanze nga ekisooka nayina abaana abange nga bali weewuunye ngaba obuyambi naye mu mateeka agafuga okugaba obuyambi kwezo ssente sikkirizibwa kuwaako baana bange abaana abange kwezo zendina mu puulu eyo sikkirizibwa kubawaako nedda ssebo nze abange tebali mu mbeera mbi ssente ezo zaabali abali mu mbeera enki oyo gwolabye omuwala gwe wayogeddeko awo bwe batyo asabe Katonda we lubaala embeera nga nembiradduka ayinza okubaawo ekimugoba nga kimugaana kusoma kisobola okubaayo nekiremesa buli muntu n'abatuwadde obuyambi ne batatuwa kati lawe ekimutuukako ne bamuwa admission nga ndi mu bibuuzo nga sobola ng'ate sobola mumobilizinga funds mugambe abeeko waakuba awatonotono abeeko entandikwa agiseeyo tutambule nga tugenda mu maaso kasita onoonya yagire nga atambula naffe nga bwe tukuba ku bantu baffe bajja kola ale kyemumanyi kasita otandika omuweerera aba agenda kumala bumazi naye nti abaana abawala twetaaga okubeera ne commitment nabo atalina buzibu ffe ekisooka bwe tukuteeka mu ssente zaffe weewala kye bayita boyfriend tabirina kubanga ffe tumanyi bulungi nti teriyo kiremesa mwana muwala kusoma nga kigambo kye bayita boyfriend ate tukugamba ne muffe bwe baayo omuntu yenna akusona ne bwakuweerezanga akameseji bwe kati twagala kye bayita disclosure katuweereze bepan sewanda yampereza akameseji nga kafa nga yampereza akatima nga mulimbo akabunyati tetwagala kutwala advantage eya vulnerability yo gwe tuyamba kuba kati mukazi watu mu mbeera gy'alimu omuntu namu era bangi beera mukwate omunyweze bwoti kubanga embeera gy'alimu era gyamugamba nti munange nze kati okuyamba nkusobola okuweerera mala kugira bwenti ne bwenti kati mukazi watola kuba kati mukazi watola kuba ali mu nnaku nga akole ki ate bw'aba mala okutegula nga biwedde omulala omugezi amala akuweerera n'etaamu n'azikuwa nenga abazo wali kusulika nnenge wali olumala okusulika nga abula tolina gyojja kumuwawaabira so abaana abawala balina ebizibu bingi nnyo n'abasajja naye tubasabira busabizi so omwana mugambe afukamire ku mavivi asaba omutonzi asabe Katonda
tulabe kyonna ekisoboka bwe tunaba tukisobodde tukisobola nze n'abali mu gavumenti nze n'abali mu wajimpa nze n'abali mu gavumenti sentence basaba nze gambye ninganga Pastor Tom gwoyogeddeko bw'oleeta ekyemitwalo gy'etaano takubuuza nti wakijje mu Kigali oba wakijje mu Kigali yalaba sente zikoze eki nze sente njagala zituuse wano zigenda kuuzira wano zintuuse wali ebisigadde saagala kumanya ayagala okubeera nti akuyambako mu nteekateeka 0702 0702 83 88 eri mu manya gange ateekako kyataddeko obasobola okukwatayo omwana omunagaze mwamisa wanda giwuyo mukutti mwana asomerawo mwana asomerawo university nga tuwaayo waliwo yatusuubizaayo naye namusanga wano ku Megatron era njagala kwebaza ababuliza ba Megatron ebigambo byo babyagala naye nga nze atudde naawe mulala tebamwagala nze embuuza gye nkubuuza ovaayo ng'ate ombuuza ebibuuzo byesaanukula so waliwo betwalaba wano lwe twali wano naawe programu eyo baginyumirwa nnyo wadde nga basinga kusalamu byakalanga nukenkulaba otambuza wano nze banziba akamotoka yo si motoka kati ne bagimpa mbozi nampita nga mpaaka akako nkamukasukira ne mwandu n'amalusu ne bambira mutibampaka akamotoka akako nkabaddiza ne mbawandulira n'amalusu nti buli maka gubeeramu ekitali munyo baziyita diguli abalina emmotoka muli bangi okusinga ffe abalina diguli mu myaka 10 Uganda bukyanga ebaawo abalina diguli tebawera kakadde mu myaka 10 naye abalina emmotoka ewaffe tulina nezibiikiramu enkoko nga bw'oleeta eyo eyiyo waliwo ebiseera ebyaffe kati gwome ku kyalo waliwo abatakumanyi nti olina mu bagagga naye nze gye nakulira ennanziga nga jjajjanga alina bayisikolo bagiyitanga laale nga mugombola yonna yasingamu obugagga nga n'omusango obusanzi kasozi n'agivaako nga weegomba agikuwa omuwalulireko eyo embeera gye twalimu kusubscribinga ku Focus TV yange bingi